live in Geneva on UN Embassy Olujuliro TV live. Yes. Live on Geneva Olujuliro TV live in Geneva. Yes. Yes, Museveni must go. Live in Geneva Olujuliro TV, Museveni must go. Huh? Yes. Huh? Yes, Museveni must go. Gwenno omulungi atulaba ali ku Lujuliro TV ngezaako kubulira nti nno essaawa eno tuli Geneva on UN Embassy. Bannayuganda basazeewo okubeera nti nno bayisaawo ebigambo byabwe kuba mutuufu bakooye. Yes, we are live. United Nations office. Yes. Yes. We need change. We are tired of the dictator. We are tired of you seven. We need change. We need change. Stop killing people. Stop killing Ugandans. Free Bobby Wine. Free Bobby Wine. Free Bobby Wine. Outside the United Nations office, headquarters, United Nations Geneva. Mubiwuliddemu naye tuli ku UN Embassy. Yes. Okay. Kyenjagala okubuuza lwaki owulira ddala ng'oyagala Museveni aveeko gwe nga gwe? We need change. Nze njagala Museveni aveeko kuba abaana ngaffe ab'emyaka gyaffe tusomye naye tetusobola kufuna mirimu. Tujja eno ne tusoma ne tufuna ssente zaffe tugende tuyambe bazadde baffe. Naye olw'okuba embeera eri e Uganda tetukkirizisa kusobola kweyagalira mu nsi yaffe. Tetuva tuvaayo ne tujja eno ne tusoma tusobole okugenda okukyusa ensi. Omusajja emyaka 35 nze sirabangako mukulembeze mulala mu nsi yonna. Sirabangako mukulembeze mulala mu nsi yange Uganda. Njagala omusajja oyo aveeyo. Abantu baffe bafudde, abantu baffe bakaaba, abantu baffe balwadde mu malwaliro tebalina ddagala. Twagala enkyukakyuka. Atulekere omusajja ayina emyaka egitwenkana ali okumpi n'emyaka gyaffe asobole okututwala maaso. Ekyo kyakola tekiri mateeka era amenya mateeka. Naye nga omuzungu bwagamba, it's always impossible until it's done. Definitely. Omusajja jagge. Gwe omulungi ali ku Lujuliro TV, abantu bakaawu, abantu banyiivu, abantu basobola kukkiriza kulaba nti nno batwala. Yes. 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 Batabbire bawulire. Yes. Gwe omulungi atulaba ali ku Lujuliro TV abantu. Yes. Yes. I come from Busoga. There is no service delivery there. The roads are bad. There is no medicine in hospitals. We need change. We are not hooligans. Yes. We should stop killing people. Yes. People are dying. Supporting opposition is not a crime. Supporting Definitely. Opposition is not a crime. Big up. We need a change. Yes. Big up my sister. Free all the prisoners, the new prisoners. Yes. Were imprisoned because they support Lupin Kalangala and all the young people in Uganda. Yes. Free them. Free Bobby Wine. We need our country to go back and retire there. Yes. Omulungi atulaba ku Lujuliro TV. Abantu banyiivu. Museveni si banyoobo bawona. Wabya kana kengo. Mwebbisa. Look what you are doing to our people. Yes. I want to inform you. There is no development for you in Uganda anymore. There is
Yes. It's just a matter of time. You go. Yes. You go. It's just a matter of time. You have to leave our country. You have killed more than enough people. Yes. You are masculine. You are monster. Yes. Why are you doing this to our children? Yes. Why are you doing this to our children? Yes. You are Rwandese. You are not even Ugandan. Yes. What are you doing to our country? Yes. Yes. Omulungi atulaba ku Lujjuliro TV abantu bakawu Museveni wabbye akaana kengo abantu bakawu kyali wange simanyi oba bawona simabe obawona why are you here? All right, okay, you were for Ugandans, but I mean why exactly? Because I see you are holding a picture of something like a dictator. What that means to you? Exactly. That means you're also not satisfied for all what came in the Ugandan election. Was wrongly. Why was wrongly? The internet shut up. Shut down, exactly. Media, exactly. People cannot talk. Banange ebigambo sibya byangenze kamulabye ne babinzaali nabo benyini bechawa nabo bechawa yogera tabira mwana wa mama. Kino ekintu ekiriwa Uganda. Yes. Kirabibwa n'omwana omuto w'emyaka 2. Yes. Tosobola kuŋŋamba nti Museveni. Yes. Yawangudde. Yes. Obululu. Nga Minister 15 bagudde. Yes. You cannot tell me that Mr. Museveni won by 58%. Yes. Yet he lost all his members of parliament and all the ministers. Genda wonyao. Can also be seen by the young person. Yes. You cannot tell me that in Gulu, Museveni won all the polling stations. Yet when we talk with people in Gulu, they say this man never won. Yes. How can someone win? Yes. And none of the country come out, country presidents come out to congratulate him. Okay. So we reject all this. We reject all this. This is the highest impunity of the highest caliber. We reject everything that Museveni is doing. We must go. Omulungi atulaba ku Lujjuliro TV so sigalewo. Omulungi atulaba ku Lujjuliro TV. Kakati nno gwenno alaba oyinza okugamba nti n'abantu beekalakaasa. Abantu beekalakaasa ate baselebratinga victory ya president waabwe His Excellent Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Temusuubira nti nno bali mu kwekalakaasa kokka. Abantu bali ku celebratinga victory ya president waabwe His Excellent Bobi Wine. Yawangudde tuli mu kujjako dictator ate nga essaawa eno tuli mu kusanyuka okuba nti nno tusanyukira obuwagizi bwa president waffe His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Museveni nno mbadde nze nkugamba nze mbakuba ggwe kyali wange wali badde osikamu kuba abantu bakaawu wane tetutukangawo kyenjagala okugamba nti tetukkirizibwa kubeera nti nno tukuŋŋaana naye ate kyewuunyisa nti poliisi etuwadde omukisa ne tukuŋŋaana okuba nti nno tujjako dictator. This message got to you, Museveni direct. The good thing you put on the internet is on. You have to go, my friend. You have to go. You have to go. You can kill us, but you cannot kill us all, my friend. You cannot kill us all. And after here, we're going to embassy. We're gonna put you down, my friend, even if you like or not. Even if you like or not, we have to put you down. Enough is enough. Enough is enough. Omulungi. Nze message yange egenda buli kiisi amanyi nti nno yeegatta ku dictator. Ntandikira ku bayimbi ababadde bajja ne mukola show wano. We gonna ban you. You cannot come here.
We cannot come here. Tugenda kwemba seka tusonga kwemba abana Uganda banafa bali mu Uganda jamufa mutima kwatwa mutima Bobi Wine ye president mseto ni yapi akalulu kakwe atali kututa ali kutupa yabe ali kupekoni na sukari tumbi yana bitwala na yeye nyinyi atuso okwebba. Yes. 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 Singa simpe onana bakudde munola amabere gange ne okunamira. Yes. Omulungi atulaba ku Lujjuliro TV kyo kyenjagala bagamba tekituukangawo kyenjagala bagamba tekituukangawo kyenjagala bagamba kino tekituukangawo nti abantu basazeewo okulumba UN Embassy okuba nti nno abantu beekalakaasa gwatamanyi yakatuuka tuli ku UN offices abayagala okumanya zezo tutaddeyo obutali bumativu baffe ekyewunyisa nti nno bo bennyini be batusanyukidde bagamba mujje tetulina tabu ensonga yammwe tubadde tugiwulira ensonga yammwe yonna tugenda gikwa tukola kuba nti nno tugikolako so gwabaddeeyo ng'ogamba nti nno tulina ebifo bitatugenda kutuuka mu buli kifo tugenda kituukamu tetulina tayimu ya kwebaka. We have to put you down. We have to put you down. Omulungi atulaba wano ku Lujjuliro TV kyenjagala okugamba nti tukyagezaako okugenda mu bifo ebirala byonna kuba ebifo ebiri mu Geneva bingi nnyo nga wookiwulira era tusazeewo okubeera nti nno tugenda kimu ku kimu nga ye mwalaba we twakola door to door. Now kyetugenda okukola kubanga tugenda wamu ku wamu okulaba nti nno dikitata tumuggyako guno wabbye mwana gwango kyenjagala okubuulira wabbye mwana gwango. We have to put you down my friend. Ate buli woyongera okutta munnayuganda oyongera tukola ki oyongera tunyiza. Omulungi atulaba ku Lujjuliro TV eno UN kyenjagala mumanye nti yakkiriza okuba nti nno twekalakaasa wadde nga tuli mu kaseera akabi akaseera okuba nti nno abantu bafa naye batukkiriza twekalakaase kuba bamanyi ekigenda mu maaso bamanyi nti nno ate ye atta abantu okusinga ne korona. Kiba kitegeeza Museveni bakukonfaminze oli korona number 1 ono gwe tulina korona 2 owulira ate oba oyagala oba toyagala tugenda kwekalakasa. Everywhere we have to go and show your brutality. You kill Ugandans for nothing. We gave you everything. We trusted you, and you to pay us back. You are killing our people. You are killing our sister. You are killing our brothers. You are killing everyone. You a monster. You a monster, my friend. You a monster. We're gonna put you down, even if you like or not. We're gonna put you down, my friend. All right. So omulungi atulaba ku Lujjuliro TV ati tugenze okulumba bu embassy bw'abanyampi right now. Kuba tukimanyi obu embassy bw'abanyampi. So that's why we want to go right now. Ngenda kwerekereza omulungi abadde atulaba wano ku Lujjuliro TV naye kyenjagala okugamba nti nno UN United Nation yo tutuuse era message yaffe etuuse wabula kibatugambye nti ne baluwa tugenda kuba tugiteeka mu kabokisi bajja kuba bagijjawo lwa nsonga obuzibu obuliwo nti essaawa eno tebakkiriza kuba nti nno basemberera omuntu ebbaluwa tugenda giteekawo bagijjewo. So Museveni n'ogenda okutuuka okukola obujogoli bw'obootera okukola ng'olimbalimba ebyo ebyekisiru tujja kuba twakusooseeyo dda okitegeera tugenda kuba twakusooseeyo dda
nze nno ekisinza okunneewuunyisa ensinga Switzerland abagirimu n'abeekalakaasa bonna bagagga tebeetaaga ssente naye olaba bavuddeyo okujja ku street okuba nti no beekalakaasa. My friend Museveni, your time is over. Omulungi atwala ku Lujjuliro TV tugenda kuba tukwegattako mu ssaawa etali ya wala weeraba.